أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. baganda bange ndi musanyufu nnyo okutandika olugendo lwaffe ku byafaayo by'omubaka alayhi salatu wassalam, nabbi waffe ffenna gwe tumanyi Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Tutindiga olugendo olw'emisomo egy'omuddiriŋŋano nga gikwata ku byafaayo by'omubaka sallallahu alayhi wasallama, nga ye musajja omu bw'ati era nga mu bw'omu bwe eyali atambulidde ku nsi kuno nga tewali yali amusinze ku bitonde byonna ebyali bitondebbwa okuva Allah lwe yatonda ebitonde byonna. Nga tugenda okutandikira ku nfaanana y'omubaka sallallahu alayhi wasallama ennungi, ebitendo bye, empisa ze, engeri gye yeeyisangamu, nga mu Luwarabu kiyitibwa ashamail, embeera z'omubaka Allah ze yamuwa nga tewali aziina mulala okuggyako ye. Nga tetunnatindiga lugendo lwa byafaayo oba kye twaliise siira, ye lwaki tusoma siira, ye lwaki waali mwetwaze mu bulamu ng'omwana omusiraamu, ng'omwana omukkiriza. Ebyafaayo by'omubaka kye kikuggwe awuliriza olwaleero, nga tugenda kutandika mu ebyo ebitonotono, ebyafaayo ebitonotono ebimukwatako sallallahu alayhi wasallama, engeri gye yali afaananamu. Senga tuba tutandise okwogera ku mubaka alayhi salatu wassalam, tetusobola kumumalayo mu mbeera ze, engeri gye yalimu, gye yeeyisangamu. Naye bwe tunaakikola tujja kuwulira nga tuzzeemu amaanyi era nga tujja okweyongera okuwuliriza n'okwegomba okumanya, okuyiga ku bulamu bwe, ebiseera bye n'ebyo ebyamutuukako mu bulamu bwe sallallahu alayhi wasallam, Muhammad nabbi waffe ffenna gwe tumanyi. Naye senga tuba tutandise okunnyonnyola oyo Allah tabaraka wa ta'ala gwe yalonda mu bitonde byonna, tusobola tutya okukola obwenkanyankanya nga ye Allah yamuwaana n'amwewaanira ng'agamba mu kitabo kye ekitukuvu, wa rafa'na laka dhikrak, mazima twakulinyisa eddaala gwe Muhammad okwogerako n'okujjukira. Ibn Abbas radiyallahu anhu atunyumiza nti ekitegeeza nti Allah tabaraka wa ta'ala bw'aba ayogeddwako n'atenderezebwa, addako mu kutenderezebwa, addako mu kujjukirwa, addako mu kwogerwako ye Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Mu shahada ng'omuntu ayingira obusiraamu, bwe tuba twaziina nga tugenda mu swala, mu Qur'ani yennyini Allah tabaraka wa ta'ala amwogerako, n'oluvannyuma amwogerako, Allah ye yeesooka okweyogerako n'adda ku mubaka alayhi salatu wassalam. Allah tabaraka wa ta'ala yayita omubaka alayhi salatu wassalam rahmatan lil alamin, ekyokusaasira eri ebitonde byonna. Omubaka alayhi salatu wassalam obusaasizi bwe yabuyina ku bitonde byonna mu nsi zonna, era ng'ekyo kitone era nga kya byamagero Allah kye yali amuwadde. Allah obusaasizi bwe bwonna yabuyisiza ku mubaka alayhi salatu wassalam, nti senga oba oyagala kulaba busaasizi oba senga waaliwo omuntu gwe baali bayita kusaasira, ye mubaka alayhi salatu wassalam, nga kirabo nga yakimuwa nga kyaffe gwe nange awuliriza. Obubaka bwe kusaasira, byayogera busaasizi bwereere. Allah tabaraka wa ta'ala okuba nti tumukkiririzaamu kya kusaasira gye tuli, ebyo byonna byakola biraga kusaasira busaasizi bwa Allah tabaraka wa ta'ala bw'ayina gyali ne gye tuli. N'olwekyo tutandika tutya, tuyitawa, tutandikirewa okukola obwenkanya ku kitonde Allah kye yeerondera, n'agamba nti ekyo bwe busaasizi bw'ensi zonna. Newankubadde tetusobola kumalayo wadde okubaako n'ekyo kye tukola ku bitendo by'ayina n'ennyinyonnyola ez'enjawulo, ebitendo by'ayina, empisa z'ayina,
katutandikire ku kigambo nga Allah tabaraka wa ta'ala amusukkulumya ku bitonde byonna, ng'ekisookera ddala tujja kusookera ku mannya ge olw'obufunda bw'obudde. Amannya omubaka alayhi salatu wassalaam ge yalina gaali mangi. Amannya mwago ge tumanyi, agamu ku go gaamuweebwa oluvannyuma ng'amaze okufa oba ng'akyali mulamu, ne basahaba ne battabiina. Era omu ku bamanyi abasiira ebyafaayo by'omubaka yatemaatema amannya 205 ag'omubaka alayhi salatu wassalaam. Senga tugezaako okwagala okugamalayo tuyinza okumala emyezi nga 6 nga tuli ku mannya gokka ga mubaka. N'olwekyo katutandikire ku mannya Allah tabaraka wa ta'ala ge yamuwa. Allah amannya tabaraka ta'ala ge yamuwa ge tulina okuba nti twesibako. Hadithi eno eva ku Jubairi ibn Mut'im radiyallahu anhu. Omubaka alayhi salatu wassalaam yagamba, inna li asma'an, nti nze nina amannya. N'agamba nti ana Muhammad, nze Muhammad, wa ana Ahmad, ate era ndi Ahmad, wa ana al-Mahi. N'agamba nti al-Mahi yoyo Allah tabaraka wa ta'ala gwasanguddeko obujeemu bwonna n'obuwakanyi bwonna n'obukafiiri bwonna. N'agamba nti wa ana al-Hashir alladhi yahshuru an-nasu ala qadami, era buli kitonde kyonna kijja kuzuukizibwa nga mmaze okuzuukira. N'agamba nti wa ana al-Aqib, yoyo atayina mubaka oluvannyuma lwe. Wa ana nabiyyu rahma, nze kusaasira eri ebitonde byonna ow'ekisa. Wa ana nabiyyu tawba, nze ndi mutume ow'okwenenya. Wa ana al-muqaffa, yoyo nabbi ajja oluvannyuma lw'olunyiriri oluwanvu. Wa ana nabiyyu al-malahim, ng'amannya Allah tabaraka wa ta'ala gaamuwadde. N'agamba nti nze nabbi w'ebigezo. Ebigezo byatandikira wa? Byatandika ng'omubaka alayhi salatu wassalaamu azze ebigezo eby'amaanyi. Kati ne wabeerawo n'amannya Allah tabaraka wa ta'ala ge yamuwa nga erya Muhammad ne Ahmad. Amannya aga abiri makulu nnyo era gasangibwa mu kitabo kya Qur'ani. Erisookera ddala lye Muhammad, eryokubiri ye Ahmad. Erinnya lya Muhammad lyayogerwa emirundi 4 mu Qur'an, erya Ahmad ne lyongerwa emirundi 2 mu Qur'an. Era nga lyali lyogerwa erinnya lya Ahmad nga lyogerwa ne Isa alayhi salatu wassalaam. Thank you. Thank you.